نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا ببتيبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. munzikirize mukusookera ddala oluvannyuma lw'okutenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nziremu nate okubaaniriza mu darusu eno eyatandise officially olunaku olwajjo, ng'era bulijjo bwe tubategeeza era n'okulaga essanyu okubeera nti masha Allah mwasobodde okujja mu bungi bwe buti. Tusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasasule musera, era tusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ababeeze mu kifo kino ebbanga lye tugenda okimalamu okukiwangaaliramu nga ffenna tuli mirembe. Era tumusaba ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla bwe tunaaba tutuusizza okuva mu kifo kino olunaku lw'enkya nga amirul umma hafidhahullah Sheikh Yahya Ramadhani Mwanje ng'aggalawo darusu eno, semina eno, tusaba Allah azza wa jalla nga tutusizza okuddayo era atuzzeeyo mirembe. Al-aqidatu awalan, ekitongole kyammwe ekikubye ekifuba ku kusomesa enzikiriza, abaddu bagitegeere.
ekitongole kyammwe ekiteesiteesi kya darusu eno kibaaniriza nnyo mu kifo kino era kibasabira nnyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abawe emigaso egiri mu bintu nga bino era nammwe tubasaba mukisabire nnyo ekiyitiridde ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla akinyweze akisobozese akyongere obwangu akyongere tawfiq kibeere nga kitambuza omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala paka lasti ebinjagadde kusunako oba oliawo abaana ababamazeeko insha allahu ta'ala tujja kuwulira ebisingakaawo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala omusomo gwampeereddwa mmwe mbukubannyonnyola nakubalaga nti bo abayitibwa abashiya si basiraamu newankubadde nga betugenda okwogerako n'ogaziirako ennyo bokka naye ebikoosikosi weebiri bingi ebitali tantami ila al islam nga byeteeka mu busiraamu waliwo asufiya ekikosi ky'abasuufi ekikosi ky'abasuufi omugwa bano bamuhibbiina naki abo si basiraamu abo si basiraamu abagamba nti embwa n'embizzi be bakatonda baabwe be basinza noga nti basiraamu waliwo abakadiyani bano ba ahmadiya bano omuntu ayinza okubuzaabuzibwa nga abalaba ku TV nga balina ne seeka waabwe mbwe abakulembera ne boogera ku TV nga balabika n'ekifaananyi kye balimu nti balinganga abasiraamu oli asobola okubeera nti abuzaabuzibwa newankubadde nga si be ngenda okwogerako naye ate kikulu nnyo okubalaga mu darusu ng'eno mu nkuyanja y'abantu ng'eno okushikoonako kubanga waliwo akiwulira li awwali marra omulundi ogusooka abo nabo si basiraamu abakadiyani abahmadiya nabo si basiraamu bakafu ab'ekikolo ebikoosikosi biyitirivu nnyo ebyeyita nti bisiraamu naye ng'ate si bisiraamu mu bikoosikosi ebyo mwe muli ekikoosi oba ekibinja ekiyitibwa ashiya nga oyinza okiyita al imamiya bwe batyo oba al ithna ashariya oba al jaafariya waliwo n'aganyanya amalala ge batera okweyita haulai laisu bimuslimin abooluganda abo bba bayitibwa abashiya bano abarafidwa ebiso mutera obalaba nga bw'obalaba wano nam nga bw'obalaba wano nga beefumita nga beetema ebiso bw'oba oli eyo ng'osobola okkirengerako nam abaana abato ne babateeka ku azaabu nam nga babafumita ebiso babatema babayiwa omusaayi mbweyo nayo ddiini mbu basinza olwo bano betuwogerako bano haulai kufarun bano bakaafu abawedde emirimu bakaafu abatalimu kubuusabuusa eri oyo yenna ategeera obusiraamu eyategeera enzikiriza tabana kubuusabuusa kwonna ku bukafiri bwa bano
wallahi ne bwabeera nga tannabategeerako naye kasita babasomesako omulundi ne bamulaga enzikiriza zaabwe bwe zifaanana mu bintu ebyenjawulo, subhanallah, wallahi tayinza kubuusabuusa mu bukafiri bwa bano. Bannange kimala bumazi okulaba nti abamanyi baffe ab'ebitiibwa, ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala asaasire abaafa mu bo, era ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla akuume abalamu mu bo. Kimala bumazi okulaba nti bonna beegatta ku bukafiri bw'abashiya. Abamanyi al-mu'tabarun, ababalibwa, athiqa, abeesigwa, ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwe yatukubiriza nti bwe muba mukayaganye mu nsonga mugize eryabo, bonna ne beegatta nga bakulaga ggwe omuyisiraamu nti abba abayitibwa abashiya, ne bwe bazimba amasomero, ne bwe bazimba emizikiti, ne bwe bagaba scholarships, ne bwe bakola bye bakola byonna, ne bwe bagaba ente, ne bwe bakola bye bakoze byonna, naye si basiraamu. Ekyo kimala wallahi. Ne bwe tutandinoonyeza kirala, omuddu eyasoma obusiraamu n'abutegeera, omuddu amanye ekitabo kya Allah era nga akikkiriza, omuddu atwala ebigambo by'omubaka nga bikulu nnyo sallallahu alaihi wasallama, abamanyi b'eddiini eno, abamanyi ba umma eno, abeesigwa, abamanyi abasajja abakulu, ne bavaayo ne balamula ku bashiya nti haulai kuffarun walaisu bi ikhwanina, abo bakafiri si baganda baffe, n'akamu n'akeddagala. Wallahi billah, omuntu n'osigalamu okubuusabuusa obanga tokkiri. Abamanyi bonna waliwo okugamba nti amasala mukhtalafun fiha, gayawukanibwamu wakati w'abamanyi. Abaffe olw'omukaaga lusiibwa oba terusiibwa, abaffe emikono gidda ku kifuba oluvannyuma lw'ekifuba, abaffe nga tugenda wansi tusoosaawo mikono oba tusoosaawo maviivi, abaffe itikaafu etuula mu mizikiti gyonna oba etuula mu mizikiti esatu gyokka. Simanyi obiraba. Buli ludda ne lubeerako abamanyi abeesigwa ate nga balina obujulizi obw'enjawulo. Naye ate awo si bwe kiri ku bashiya. Abamanyi bonna bano abatera okwawukana mu by'olw'omukaaga lusiibwa terusiibwa, abamanyiddwako nti batera okwawukana mu masala agamu ne bajja beegatta nga bakulaga nti ba bayitibwa abarafidwa, bano abashiya, bayite baimamiya, bayite baithna ashariya, ng'ekitebe kyabwe ekikulu kiri Iraani, n'abesuriya nabo tubatwaliramu. Bano babasha abassa abasiraamu okufa obufi mu nsi zaabwe we balina sayitara. Ntegeeza bano bakasimu Sulaimaani, abamanyi ne bagatta nti abo bonna bakafiiri. Gwe omusiraamu agamba nti oli musiraamu n'owakana noga nti anze sikkiriza, gwe ddiini eyiyo gijja kwani? Abamanyi bali sayidi gye baliko, gwe n'ogamba nti naawe oli sayidi gwe nga gwe nti tokkiriza, naye nga tolinayo mumanyi n'ogwo bulijjo gw'osomako oba ategeerekeko ow'obusiraamu nga jjibwako obusiraamu nga tomulina, n'ogamba nti nedda nze sikkiriza, nedda nze sikkiriza abashiya basiraamu era baganda baffe. Astaghfirullah, nze mba kwewuunya wallahi billah, omuntu afaanaganako bw'atyo nze mba mwewuunya. Kino ekitabo sheekhe waffe Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahullah, omu ku directors walad yakituwandiikira
nga kiriko omutwe ogugamba nti ijma'ul a'imma, okwegatta kw'abamanyi ku bukafiri bw'abashiya, n'alyoka ayiwa muno ebigambo by'abamanyi ebiyitirivu, abamanyi abanene, abamanyi abasomwako eddiini, abamanyi Allah be yatukubirizaako nti ensonga yonna bwejja netuyinga tudduke gye bali. Naam, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, bano be bannanyini Allah tabaraka wa ta'ala be yali atugambako. Ne begatta ku nsonga nti babashiya bakafiri, nga tebakulembeza hawa nafsi, nga tebalwanaganye, tebakoze eki kyonna. Alina osinga n'omusiraamu ng'asabira Kasimu Sulaiman Amerika gwe yasse emabega kaawo nti Allah amusaasire, era n'osangayo abasiraamu nga banakuwala nnyo. Naye Abamerika batwagaza ki? Bajja tumalawo naki? Bali bakafiri battiŋŋanye, bakaafu na bakaafu. Kasimu Sulaimani n'Amerika bonna bakaafu abakubagana. Okiwulidde bulungi? Naye n'osanga omusiraamu nga tulukusa amaziga, alaba omusiraamu yafudde. Eddiini yo oba togimanyi, eddiini yo oba togimanyi. Abo Kasimu Sulaimani emisaayi egiyikidde ku mikono gyabwe egy'abaganda bammwe bwe mufaanagana mmwe abatudde wano abalina enzikiriza nga gye tutera okubasomesaako mu kirasi zaffe mu bbanga awo neeno wansi ku gurawundi gye twajja. Wallahi base bayitirivu nga tebasosola mukyala, mwana, musajja mukulu, muvubuka, wallahi tebasosola. Bal eyo dini yaabwe yatakarabuna bihi ila Allah, basembera nakyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga balagira ddala nti okutta ggwe abalwanirira ggwe olw'obutamanya ddiini yo, okutta ggwe kyekisinga okubeera nti ekirimu empeera okusinga okutta omukaafu amanyiddwa obulungi ennyo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Abooluganda, inna tashayyu'a, ekiyitibwa obushiya kyatandikira alufu entonotono obulamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Eno ku nkomerero n'alanga alaihi salatu wassalam. Basahaba bajja mu bulamu bwa Ali ibn Abi Talib oba mu kisanja kye ng'akutte enkasi, ng'akutte obwa khalifa owokuna, ne batandika okuvaayo n'amaanyi, nga bayitira ku maanyi ne kaweefube w'omusajja omuyudaaya ayitibwa Abdullah ibn Saba'a al-Yahudi alladhi idda'a al-islaama, eyeefuula nti asiramuse olw'ebigendererwa bye. Baatuula wansi ne bakibala hasaba taarikh, okusinziira ku taarikhi, okusinziira ku history, ne bakiraba nti yali Pawulo eyayingira mu ddiini y'abali abantu ba Nabbi Isa alaihi salatu wassalam. Bwe yagiyingiramu n'asobola ogirya ng'ava munda, n'agyonoona ng'asinziira muli munda, yeefudde nti ayingidde eddiini eyo, era wallahi n'abeera successful ku ddiiru ye gye yaliko. Bano Abayudaaya basomi ba byafaayo era bamanyi. Gwatakimanyi wetegereze bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abakakasa, yagamba Muadhi ng'atumayo nti innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi, ogenda mu bantu abakwasibwa ekitabo, bamanyiiko. Naam, bamanyiiko, basomiko. Batuukamu daawa gikole bwoti ne bwoti ne bwoti, bwoti ne bwoti ne bwoti. Batuula wansi ne basoma okusinziira ku byafaayo, ne balaba ng'ono omukaafu ayitibwa Pawulo bwe yalya
eddiini eno ng'agiyingidde munda yawangula. Ne batandika okudizayininga okuyingira eddiini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama bagirye nga bava munda. Ate ojjukira bulungi nnyo nti ekyo kiriko n'edduwa ya nabbi alaihi assalatu wassalam. Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga yasaba Allah tabaraka wa taala aleme kubeera nti aleeta omulabe afubutuke ebweru w'obusiraamu abusaanyeewo, wabula oyo anaavanga munda. Ebyo byonna ng'Abayudaaya babeera babimanyi. Mwe bajamaani, waliwo Abayudaaya abasoma obusiraamu nga bamumanya nnyo n'okusinga bannannyini bwo. Wallahi billah, Abdullah ibn Saba al-Yahudi kyeyakola iddaa al-Islaama, yeefuna nti akoze eki? Asiramuse. N'ayingira mbwe obusiraamu n'atandika okusaasaanya sumu, obutwa, poison. N'atandika okusaasaanya obutwa mpola mpola mu bukulembeze bwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Era kyovudde olaba nti yagenda awamba oba yagenda afuna al-atba' abagoberezi nga bw'omanyi nti ne bw'ebeera sitaani yennyini ng'eriko n'amayembe, ng'eryawo wennyini eriko n'abajolobero, ng'ewandiikiddwako. Lwaki nkuleetera mu bintu ebitaliiko nnyo obujulizi nga nze nkunnyonnyola kankuwa obujulizi? Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'aba nnyonnyola ono omusajja ow'ettulu agenda okujja fi akhiri zaman gwe bayitaani oyo mpozi Masihi Dajjal, amunnyonnyola ng'alaga nti agenda kuba awandiikiddwako ekigambo kafir. Kitegeeza ki ekyo? Mu daawa ye gy'agenda okukola ng'abuzaabuza abaddu ba Allah tabaraka wa taala agenda kufuna atba' awamu n'ekyo muwandiikako nti kafir, omuki, omukaafu, okamala obukamazi. Ne wallahi wagenda kubeera wabamugoberera. Abdullah ibn Saba al-Yahudi waliwo abamugoberera ne batandika okusaasaanya enjiri yaabwe mpola era okukakkana nga bafunyeyo akakoosi kazimbye. Kyovuga olwo bantu lumu baali batambula ne basanga Ali ibn Abi Talib ne bamugamba nti anta huwa, gweye. Ali ibn Abi Talib tabitegeera bulungi, kyava ababuuza nti mutegeeza kinzaani? Ne bamugamba nti anta Allah, gwani? Gwe Allah. Eyo nzikiriza y'Abashiya wallahi mweri gye bakkiriza ku Ali ibn Abi Talib nti Ali ibn Abi Talib ye Allah yennyini era gwe basinza. Wallahi billah tetuwasangamu n'Abashiya, tetuwangalangako n'Abashiya mu byensulo oba mu byaki oba mu byaki nti tuwalagana omu yabba munne yonna ng'abamu ku bajega kambayita abajega bye boogera abagamba nti abo abasunni okwogera bwe batyo n'Abashiya lwakuba nti waliwo enjawukana mu by'obufuzi naye ffe n'Abashiya tewali njawulo. Era n'Abashiya abamu tuqiyatan, mu ngeri ya tuqiya ekyo bamanyi okukisaasaanya nga balaga mbu tewali njawulo naffe okujjako nga bw'olaba enjawulo, okujjako nga bw'olaba al-ikhtilaafu al-fiqhi, enjawulo oba enjawukana mu fiqhi, masala ga fiqhi nga bino bye tuva okwogera. Okusiiba olw'omukaaga n'obutalusiiba, etikaafu etulibwa mu mizikiti gyonna oba esatu gyokka, emikono gidda ku kifuba oba gireebeeta oluvannyuma lwa rukuu mu swala n'ebirala nga bwe batyo balaga. Wallahi nadiinu bihadha rabbana azza wa jalla, tusinza nakyo omulezi waffe Allah tabaraka wa taala. Haulai laisu bi ikhwanina, abo si baganda baffe. Wa haulai kuffarun, era betwogerako bakafiri. Wallahi la najtami'u ma'ahum fi ayi aslin min usuli dinina, min usuli al-aqida al-islamiyya. Tetulina kikolo kyonna kyetwegatta nabo mu bikolo by'enzikiriza yaffe ey'obusiraamu.
enzikiriza yaffe y'obusiraamu al-imaanu billah wal-imaanu bil-malaa'ika wal-imaanu bil-kutub wal-imaanu bir-rusul wal-imaanu bil-yawmi al-aakhir wal-imaanu bil-qadaa'i wal-qadar. Wallahi ate nno batuyambako kyovudde nti otunuulira omuntu agamba nti musiraamu noga nti oba ono yajega wala atya munsonyiwe bannange okugamba bwenti naye bubeera bujega bwa nnabaki ng'osoma nako lwaki tosoma ebikwata ku bo nga bisaasaanya olwanira okusoma kwangu lwaki tokola research bahth obeera on the tips of your fingers n'okoowola by'okoowola ne bijja wooli n'osoma oddeeyo okaayana bwayanyi kisinga okunnakuwaza ng'abamu wallahi be bamu kube twasoma nabenzikiriza ng'abasomesa abaatusomesa be bamu naye wallahi nga balina enzikiriza zifaanaganako bwe zityo nga balina ideologies nziyite ntya envundu barakallahu fikum ezifaanaganako bwe zityo. Naam, kubashia mbu baganda baffe nga baba nyini wallahi billah gendo some aqidatuhum fi ahli sunna enzikiriza zaabwe wal jamaa mu abantu ababafaanana mmwe gendo some bakulinako nzikiriza efaanana ya gwogambe nti basiraamu gwogambe nti baganda bo nga bo bakwegaana nti toli muganda waabwe nga bo bakuyita nagisi gwe bakuyita nagisi gwe wallahi billah era mbu nettaka lye watondebwamu lyettaka nagisi kubanga balina aqidatuhum fi ttihina enzikiriza yaabwe ku ttaka bagamba nti ettaka litekuwamu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka ettaka nagisi lye bakolamu omusunni gwe ali wano mu ddala sampuliriza omuteeko ogwokubiri ogwekuvu eryo lye bakolamu omushiya naye gwe n'omwezingako omwesibako nga yakwesammula wallahi billah mu bigambo byabwe mu bigambo by'abayimaamu baabwe mu bigambo by'abaseeka baabwe akwesammula tunulira wallahi obutamanya obwenkaniddeawo gwe omwesibako ogamba muganda wo obwo butamanya bwankulaki nga ye yennyini mu bigambo bye akwesamba agamba toli muganda we. Abasajja bwe bagamba Ali ibn Abi Talib nti anta Allah gwe Allah Ali ibn Abi Talib n'alagira babooke bonna mbu mu bayimaamu baabwe 12 naye nga twakiragadda mu nsomesa zaffe ez'enjawulo nti abo babeesibako beesibi tebabeerangako bayimaamu baabwe yalagira babooke bonna. Abdullahi ibn Saba al-Yahudi omukaafu oyo zikiriza eyo annajisiya al-kufuriya al-khabitha n'ateekako kakokola tondeka nnyuma wannyo waawo naye yali ayagala mwokyeremu yali ekkonda liveewo. Abantu abalina enzikiriza ey'ekikafiiri efaanaganako bwetyo bw'ogamba nti basiraamu ekyo tekimala okubeera nti tukulaga nti abo si basiraamu wallahi nokkiriza ng'eddiini yo gitegeera muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tubadde tutya abooluganda busikaala bwe bututengudde emitima. Naam, obuyambi bwabwe bwe batera okugaba nga baagala okugula waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Begomba nnyo abakafukafu bonna abo nti lwaki bakafuwala bokka yensonga lwaki baagala nnyo naawe okafuwalenga bo fatakununa sawaa mubeere kyekimu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga mwenna muli mu kyoto wallahi muli mu jahannama. Bannange na'taqidu i'tiqadan jazima tukakasa olukakasa olwagguluggulu na'taqidu i'tiqadan sahiha tukakasa olukakasa olutuufu
bannange tukakasanga tusinza Allah waffe nakyo nti omuntu yenna singa afiira ku nzikiriza y'obushiya enzikiriza y'obushiya ku bino bye tubasomesa wallahi agenda mu jahannama nga tagenda kuvaayo omuntu yenna afiira ku nzikiriza y'obushiriku buno obw'abashiya agenda mu jahannama nga tagenda kuvaayo. Oluvannyuma ng'otugamba nti abashiya abasiraamu nam bakuwaaki okubeezingako bwotyo bwe baneneŋŋana n'Amerika olw'okubanga Amerika ogimanyi nti nkaafu bulijjo nodda sayidi noga nti otyo abasiraamu baffe bakutte bendera y'obusiraamu ebyawa butamanya ddiini yo bwe bukutawaanya. Wallahi law kana illa law lam yakun illa okiwulidde singa mu butuufu tekyali okujjako ng'omuntu ateekwa okukwatako sayidi ate wandibadde olina kukwata y'Abamerika. Lwaki hum akhafu fil kufuri bali wansi nnyo wallahi bali atilisti nnyo ku bashiya mu bukafiri akthar min alyahudi wannasara abashiya be basinga obukafiri okusinga abayudaaya n'abanaswara. Nabashekhe waabwe ayeyita Ni'matullahi Aljazairi naye ng'ekituufu yandibadde Niqmatullah Aljazairi. Mu kitabo kye bayita Al-Anwar Nu'maniya yagamba nti innana lam najtami' ma'hum, mazima ddala ffe tetukwatagananga nabo. Baani ba Ahlus Sunna wal Jamaa, baani bammwe omu ku baseeka abanene, omu ku bayimaamu abanene abawaggulu ab'abashiya mu ddiini y'ekishiya akyogera kati akyogera lwatu reference tugikuwadde genda otunuleyo agamba atya tetukwatagananga nabo. Baani ba Ahlus Sunna wal Jamaa bammwe agamba nti la ala ilahin tetukwatagananga nabo mwasinzibwa amakulu ffe gwe tusinza si gwe basinza. Bennyini bebawa obujulizi nti tebasinza gwe tusinza kati gwe gwosinza omumanyi naye bamaze okugamba nga bakkakasa nti tebakwatagana naawe, tewali uniform, tewali kwegatta, mwasinzibwa gwe gwosinza omumanyi. Kati kitegeeza nti oyo gwomanyi oyo kakasa nti abashiya ate bosi gwe basinza bakuwadde obujulizi gwe gwosinza bamumanyi, tolowooza nti bamumanyi. Gwe gwosinza aliwa nampuliriza abashiya bamumanyi, tolowooza nti tebamumanyi. N'olwekyo bakakasa nti gwe gwosinza gwe ampuliriza gwe abalwanirira gwe akyabayita baganda bo akugamba mwasinzibwa tewali kwegatta, gwosinza mulala nabo basinza mulala, gwosinza mulala nabo basinza mulala. Kati bulijjo bye tugamba tukulimba oba ne bw'obeera wakakiwulira for the first time ekyo kikumala bumaze okulaba nti abashiya bakafiiri, kubanga gwe gwosinza osinza Allah tabaraka wa taala. Sisuubirayo muntu ali wana ayinza kugamba nti nze nsinza Yesu Kristo, oba ayinza okugamba nti wana ategeera muntu tutegeeza nti asinza ntaana. Abadan, wabula akitegeera bulungi nnyo nti abasiraamu bo basinza Allah tabaraka wa taala. Ate ekyo abalabe ba Allah bakimanyi bonna mu bukafiri bwabwe, nga n'abashiya bennyini tolowooza nti bakimanyi nti osinza Allah tabaraka wa taala, naye bennyini bakulaze nti tebasinza gwe gwosinza, yebe gwe basinza ekimala okubakafuwaza. Ekyo tekimala okulaba nti abashiya bakafiri si basiraamu. Asinza ekitali Allah tabaraka wa taala abeera mu kibannange.
eryo eddoboozi terimmala. Abeera muki? Kiregeeza nti kimala. Naye wulira bye bagamba. Tetwegatta na ahlu sunna wal jamaa kwasinzibwa wala ala nabiyyin wadde ku nabbi. Gwoloza tebakimanyi nti nabbi we ye Muhammad alayhi afdalu salatu wa atammu taslim. Mbuuza mmwe abasiraamu, mulowooza abashiya tebakimanyi nti nabbi wammwe ye Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib? Tebakimanyi? Kakati bakuwadde obujulizi nti ne bwabeera nabbi yennyini tebeegatta naawe. Amakulu ti bo nabbi waabwe muki? Era be bayimaamu baabwe bano abashiya balina enzikiriza nti erinnya erya nubuwa, etayita eya nabbi ye yavaawo ne wajja tayita eya imaamu, naye nga kitegeeza bwa nabbi. Era obwa nabbi bwasigala bugenda maaso nga bakkibwako obubaka. Olwo nno oba nga batuyambye buyambi ne batulaga nti bayimaamu benkana nabbi kubanga bayimaamu baabwe wallahi waliwo ebigambo byabwe bingi nnyo ebyekikafiiri nga biraga nti bayimaamu baabwe basinga bannabbi. Era eddala ery'obwa imaamu martaba thalitha ba'da nubuwa, step ya kusatu oluvannyuma lw'obwa nabbi n'obwa khalili. Kati obwa imaamu ye cepa ey'okusatu esembayo eddala erisembayo. Olwo nno era nga batuyambyemu oba otherwise bayimaamu baabwe babenkanyankanyiza ddala Allah tabaraka wa taala yennyini. Ndowooza n'olwo nga batuyambyeko kubanga era mu bigambo byabwe tusangamu bayimaamu baabwe basinga ne Allah tabaraka wa taala, kubanga waliwo enzikiriza yaabwe eyabada nga bagamba nti anna allaha tabdu lahu albadawat, nti Allah azza wa jalla ebintu ebimu abyekanga bwekanzi nga abadde tabimanyi. Agenda okugira bwati yali yasalawo dde ekirala kati atomedde n'apapa mangu nnyo n'akyusa amakulu nti kiri yali takimanyi. Yasfunahu biljahal, bamutenda n'obutamanya. Naye bayimaamu baabwe balina enzikiriza nga bagamba nti fa innahum ya'lamuna alghaiba, bamanyi ebyekwese. Ya'lamuna ma kana wa ma yakunu, bamanyi bulungi nnyo ekyaliwo n'ekiriwo olwaleero n'ekiribaawo. Wa ya'lamuna mata yamutuna, bamanyi bulungi nnyo lwe banaafa oba lwe balifa. Wala yamutuna illa biikhtiyarin minhum, tebafa okujjako nga beesaliddewo bafe. La yansawuna, tebeerabira wadde okola ensobi. Era bayimaamu baabwe bwe bakola ensobi yonna bapapa nnyo. Bano abashiya bapapa nnyo okulaba nti ensobi eyo bagiteeka ku Allah tabaraka wa taala, bataasa imaamu waabwe wallahi gwe bayisibako obwesibi ataliko bujulizi bwonna mu Qur'ani ekitiibwa ne mu hadithi y'omubaka, atabangako mushiya, atabangako imaamu waabwe haqqan mu mazima, wallahi bafuba okumutaasa walaw ala hisabi rabbil alamin. Newankubadde nga kitegeeza kuwaayo Allah yatyobooke yakkakkanyizibwe naye imaamu nga takkakkanyiziddwa. Kakati basiraamu mbabuuza mmwe abo be baganda bammwe abo banange mbabuuza abakkiriza enzikiriza efaanaganako bwetyo abo babeera basiraamu? Kakati ono mukaafu ni'matullah oba nikimatullah akwongera obujulizi nga akugamba nti era tetwegatta na baali sunna abo wala ala imamin, wadde ku imaamu. Amakulu bayimaamu baabwe balala ne bayimaamu baali sunna wal jamaa balala. N'agamba nti wadhalika annahum yaquluna,
olwekyo bagamba nti inna rabbahum huwa alladhi kana muhammadun nabiyahu. Mbufe tugamba nti omulezi waffe Allah tabaraka wa taala yoyo eyalina nabbi we nga ye Muhammadi. Ekyo bakituvunaana ssebo era balaga nti tebasobola kukwatagana naffe nga tugamba nti omulezi waffe yoyo eyalina nabbi we ow'enkomerero nga ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye tolaba nti bubeera butamanya bwa kika kya waggulu nnyo gwe ng'ogamba nti oli musiraamu n'ogamba nti abashiya baganda bo. Tolaba nti kibeera kya butamanya bwa waggulu nnyo n'ogamba nti abashiya basiraamu baganda bo. Wallahi billah bw'obeera nga naawe enzikiriza wetu bwefaanana naawe oli muganda waabwe era oli mukaafu nga bo era oli mutuufu okubakayanira nti baganda bo. Naye bw'ebeera nga enzikiriza yo si bwegamba nga si bwefaanana, abashiya baveeko, si baganda bo si basiraamu n'akamu n'akaddagala era tebabangako. Bagamba nti wa khalifatuhu ba'dahu, mbu omulezi oyo nga yalina nabbi nga ye Muhammadi nga ne khalifa wa nabbi woyo oluvannyuma lwe ate yali Abubakari. Wa nahnu ay arrafida, ate nga ffe abarafida la nu'minu bihadha rabb, tetukkiriza mulezi oyo. Naye bannange bannange baddu ba Allah tabaraka wa taala, njagala tubeere fair with all the sincerity. Abashiya bamaze okugamba batya nti la nu'minu bihadha rabb, ffe tetukkiriza mulezi oyo. Mu mpaji z'obukkiriza ezisookera ddala al imanu biman, abaaye munziremu al imanu biman billahi subhanahu wa ta'ala, okukkiriza Allah azza wa jalla ye mpaji y'obukkiriza esookera ddala, ye asl, ekikolo al awwal ekisooka min usuli al aqidati al islamiyya, mu bikolo by'enzikiriza y'obusiraamu. Al imanu billah, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Abashiya bagamba nti la nu'minu bihadha rabb, tetukkiriza mulezi oyo. Njagala ombuulireyo aspect bwe bayinza okubeerera nga tebategeeza Allah subhanahu wa ta'ala gwe gwekkiriza gwe gwosinza, nga batandise na kugamba nti mbuffe tugamba nti omulezi waffe yoyo eyalina omubaka we Muhammadi, naye nga ate eyasikira omubaka we Muhammadi asooka nga ye Abubakari. Foyo gwe tuyita omulezi waffe, omulezi waffe oyo yalina nabbi w'enkomerero, nga nabbi oyo w'enkomerero yalina khalifa we yamusikira Abubakari Siddiq radiyallahu anhu. Bwe bamala okikuza nabagambye nti abashiya bamanyi gwe kyosinza gwosinza, bamanyi nabbi wo, bamanyi enzikiriza yo nga bwefaanana, ngera naffe bwe tumanyi eyaabwe. Katolaba nti ndi mulimu enneeyagalira ngambalaga obukaafu bwayo, ngambalaga nti bakaafu, nga naffe bwe tumanya abazikiri n'obukyamu bwabwe. Sheikh Bosa bawadde ayogerako wano, abantu abamu ndooza ne beeyagala okwecyangamukko, ate nga badde annyonnyola anti eno ddasa ya aqiida. Buli kyonna ekyawukana n'enzikiriza, ate nno kambabuulireko kino, eno darus emisingi gyayo oba egimu ku misingi gyayo twagamba nti tewali kwogera ku fulaani oba kwogera ku fulaani oba kugamba fulaani oba kuyingira mu byabufuzi bya fulaani mu by'obusiraamu n'ebitali. Tusomesa abantu enzikiriza, ogwo mugumu ku musingi gwayo kiregereka. Ekikosi kyonna singa kivaayo nga kikontana n'enzikiriza, ekyo tukyogerako. Kati nga wano bwendi mu kutematema abashiya,
nga Sheikh bwe yabadde mu kutematema abakawariji ne bahizbu tahariri, nga bwe nayogedde ku basuufi, nga Sheikh bwe yayogedde ku bazikiri kalenge, abazikiri kalenge. Bino tebabyagalira ddala ebya shiriki, okusomesa shiriki, simanyi osomesa tawhidi, tebabyagalira era bagoba bwe babeera nga balina amaanyi. Kakati bangambye nti ku mutimbagano waliwo agamba nti tetubawalampa nnyo nabo basiraamu. Ekyo kye nalaze obwo bwe butamanya oba seekyo omuntu ayogera ekigambo ekifaanaganako bwe kityo abeera mu kiti ekimu ku bisatu, tewali kirala. Muwulirize bulungi, abashiya bagajjeeko, mbuze mmwe abashiya bagajjeeko. We bali wano banange baddu ba Allah tabaraka wa taala kwegulye muzindalo nabagamba ko baddu ba Allah azza wa jalla, omuntu yenna gwe tuyiira obujulizi kale laba ngono nga tumaze okumulaga bino bye tusoma biri mu kitabo ky'abashiya. Bannange njagala tukozesa amagezi gaffe Allah ge yatuwa, yensonga lwaki omulalu nabbi yatulaga sallallahu alaihi wasallama nti ekkalaamu yawanikibwa ku mulalu tavunaanwa n'omwana omuto. Lwaki? lifaqdani al-aql, olw'okubeera nti tebalina magezi. Allah gwe yawa amagezi ategeera ekkalaamu n'ebeera ng'emuluma. Njagala tukiteeke mu magezi baddu ba Allah tabaraka wa taala. Bino ebigambo bye tusoma tetubisoma mu bitabo by'Ahlus-Sunna wal Jamaa nti ffe twabiwandiise, wabula tubisoma mu bitabo by'abashiya, mu nzikiriza y'abashiya, mu bitabo byabwe ebisinga amaanyi. Ebimu ku byo nga bisinga amaanyi ne Kurani, ng'ekitabo kya Al-Kafi lil Kulayni, ekitabo ekiyitibwa Usulul Kafi eky'omukafiri ayitibwa Al-Kulayni. Wallahi billah, mwe yakwatira obukafiri obuyitirivu obutagambika n'abuyiwa mu kitabo ekyo. Ebigambo bye tusoma biva mu bitabo byabwe. Nkusomedde wano ekitabo kino bakiyita Al-Anwar Nu'maniya, ekyono omumanyi waabwe omujega waabwe ayitibwa Ni'matullah Al-Jazairi. Netunulira ono ali ku mukutu bwagamba nabo basiraamu. Kati nabagamba nti omuntu ainsistinga naga nti abashiya basiraamu obanga abawolereza naddala kati ngono ali ku mukutu nga tumaze okusomesa n'okulaga enzikiriza yaabwe mu bumwa bwabwe mu bitabo byabwe, nabagamba nti oyo tafuluma ku kimu ku bisatu. Ekisooka either asobola okubeera nga mushiya, kati nga automatically alina kulwanirira ekyo. They are also Muslims, don't criticize them. Okiwulidde bulungi? Nabo basiraamu, leka bagoba musiraamu, leka balinnyirira. Either nga mushiya era ekyo nga kyalina okukola kubalwanirira nga bino abimanyi naye nga yayita muki musiraamu, oba si ekyo ng'enzikiriza y'abashiya tagimanyi. Okitegedde bulungi? Oba si ekyo ng'enzikiriza y'abashiya oba n'enzikiriza y'abasiraamu nga tabimanyi, byonna ali awo bubeezi. Okiwulidde bulungi? Alowooza nti obusiraamu kubeera awo bubeezi. Nesanga nange ndi musiraamu, nange nafuukira awo omusiraamu, tamanyi na kyamufuula musiraamu, nga ne bw'omugwako obugwi bwe bba mulira obusiraamu kitegeeza ki? Nga takimanyi. Naye mwe basiraamu mwe mbabuuza, omuntu asobola okubeera dokita oba musawo nga tamanyi kiyitibwa busawo kitegeeza ki? Mbabuuza mwe abasiraamu, osobola okusanga omubazi n'omubuuza nti owaayo oli muki? Nti nze gwolaba wano ndi mubazi. N'ogenda omusimba ekibuuzo ekirala, owaayo obubazi kyeki?
wallahi Allah ngeredde sikimanyi ekyo kisoboka ekyo ono aba mubazzi eiza abeera kulimba ng'ekigambo kino obubazzi akimanyi naye tayagala ekigamba kiregereka oba sekyo nga bajamaani si mubazzi ogenza okumukyekinga bwoti n'omunyenyanyenya bwoti nga bimukalira ku matama nga tabangako mubazzi kiregereka bulungi kati kyekino wano baddu ba Allah tabaraka wa taala eiza nga mushiya nga bino byalina okulwanirira era alina kwogera bwatyo ku mutimbagano oba sekyo ng'enzikiriza y'obusiraamu n'enzikiriza y'obushiya nga tabimanyi era mwana wattu nga talina na gyayinza kusinziirira kubiraba mu njawulo kubanga automatically already tabimanyi kiregereka bulungi oba sekyo nga mugule abashiya bamuteekamu akaki kakati nga bwolabaani mbuza mmwe kakati nga bwolabaani mutyaki yogera nnyo kakati nga bwolabaani ate mukankana okiwulidde bulungi kyekyo bajamaani njagala mwogere bwe muti nolwekyo kati ono w'okumutimbagano katumubalekere biizinillahi tabaraka wa taala mumulamule mulabe wawaagwa abashiya bongera okugamba nti nno wabidhalika nabi basoose kulaga nti oli omulezi gwe gwogamba nti ye mulezi wo ne bamutenda n'ebitendo yalina nabbi w'enkomerero nga ye Muhammad ate nabbi woyo yalina khalifa we yamusikira asooka nga ye Abubakari kati abashiya ne bakulaga nti fela nu'minu bihadha rabb tetukkiriza mulezi oyo ne bakugamba ekyokubiri wala bidhalika nabi wadde nabbi oyo tetumukkiriza nabbi kyoyo bino bigambo by'abana abakafiri ono w'okumutimbagano nga ajja tugamba nti nabo basiraamu wallahi ng'okikakasa nti bino babyogera era ng'obitegedde kati nga bw'obitegedde no insistinga nti man lam yukaffir almushrikiina kafara omuntu agana okukafuwaza abashiriku nga bano abashiya abakafiri bano naye yennyini abeera muki au shakka fi kufurihim oba n'abuusabuusa mu bukafiri bwabwe ng'abamanyi we batugamba bulijjo ku bashiya waman shakka fi takfirihim au fi kufurihim abuusabuusa mu bukafiri bwabwe naye abeera muki au sahaha madhhabahum oba bano abakkiriza enzikiriza enkyamu amadhhabu systems amadhhabu bye bagoberera abashiya ebikyamu nabo ne babikkiriza nti nabyo bituufu bya mu busiraamu nga bategedde basomesebwa noono naye abeera muki kakati abashiya bongera okugamba nti inna rabba mazima ddala omulezi alladhi khalifatu nabiyihi Abubakari nga khalifa wa nabbi we ye yali Abubakari laisa rabbana oyo si mulezi waffe ebyo bigambo bye babyogera mu bitabo byabwe don't criticize them ne bagamba nti wala dhalika nabi nabiyuna wadde nabbi oyo si nabbi waffe beganye nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama era ffe ba ahlu sunna wal jamaa tugamba nti washahida shahidun min ahlihi nawe obujulizi ng'abuwa yennyini nti si basiraamu nga wamubo kakati atonda nga afuutuka eri ku mutima abasiraamu nga bo bennyini beekakasaako nga bo bennyini bakyekakasaako balaga nti si basiraamu nga ffe astaghfirullah wa atubu ilayhi saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase obubuze abooluganda abashiya n'abagamba
nti inna rabba alladhi ja'ala Aba Bakrin muslima mazima ddala omulezi oyo eyatonda eyakola Abubakari nga musiramu wa Aba Jahlin kafira nafula Abu Jahli nga mukafiri nahnu ma nuhibbu hadha rabb fete twagala mulezi oyo abashia bamweganyi kakati ono mister owokumukutu ngagamba nti nadda nabo baki Ali ibn Abi Talib go bayita omulezi waabwe era gwe basinza yaquluna bagamba inna aliya mazima ddala Ali qala mbu yagamba ana rabbul ard nze mulezi w'ensi eno alladhi taskunu al ardu bihi oyo ensi eno gwetebenkererako amakulu agikontrolinga yani mbu agikontrolinga ensi eno netebenkera buli kimu ne kitambulaga bakirina okutambula mbu yani naye wallahi mbalayira Allah Ali ibn Abi Talib tabyogerangako ebyo ebyekikafiri wallahi mbalayira Allah Ali ibn Abi Talib sahaba wa nabbi omulungi tabyogerangako ebyo ebyekikafiri babimusibako obusibi basobola okubulizaako abantu babimusibako obusibi ne babimutemerera mbu yabyogera basobole okubulizaako abantu n'okuzimbirako ekidiini kyabwe ekyo ekyekikafiri ekyekishiriku ekibi kyennagisi ako nako mukamanyi kati ono w'okumukutu agenda agamba nti oyogedde bubi tolina nampisa anti byebyo byembagamba ekigambo kubeera mujega kibi nnyo kubanga n'ekintu kyennyini kyolwanirira nga tokimanyi obwo obujega bwankula ki abamanyi b'abashia bennyini be bagamba nga bakubiriza abantu baabwe nga babagamba ki nti man shariba bawla al a'imma wa akala ga'itahum mbu omuntu anywa omukojjobo gw'abayimaamu n'alya n'ennagisi yaabwe washariba damahum n'anywa n'omusaayi gwabwe Allah tabaraka wa taala kimukakatako okubeera nti amutaasa omuliro ate ne kimukakatako okubeera nti amuyingiza ejjana wallahi mu bigambo byabwe olinga averinga abalwanira nti nabo basiraamu gwe misita owakumutimagano nkubuuza gwagambye nti nabo basiraamu naawe oli ennagisi y'abayimaamu ate njagala otwanukule nti njirya oba sijirya nga tonnabalwanirira genda mu maaso n'okubalwanirira naye abamanyi b'abashiya bagamba nti olina okulya ennagisi y'abayimaamu owone omuliro oyingire ejjana olina okunywa omukojjoba gw'abayimaamu owone omuliro oyingire ejjana misita ow'okumutimbagano olina okulya ennagisi y'abayimaamu owone omuliro lwaki tugamba bwe tutyo lwaki tukyusizaamuko olw'ensonga nti tekijja mu magezi wallahi ng'oli akusomedde ebigambo nga byabashiya mu bitabo byabwe nga si bya bulimba togeyanira wano ku mutimbagano nabo basiraamu ate natandise nga bwentyo bwe mbagamba waliwo ababakayanira nam kati kiba kitegeeza nti ono mushiya oba sekyo obujega obufaanaganiddeko bwe butyo oli busangawa bakuwadde obujulizi nga buva kwoli yennyini mu kitabo kye waliwo kubuusabuusa n'olwaleero wuliriza n'olwaleero abashiya abamanyi baabwe abo bano bakumayini bano abali b'ebisiyaga nga wallahi bennyini be babyogera ne bakubiriza n'abantu baabwe babirye mbwere eyo ddiini yaabwe nzikiriza yaabwe abakumayini tebanavaayo kuwakanya nga gwefuutuka eryowakanya ne bano bennyini tebannavaayo kubigaana ne mu bitabo byabwe mwebiri biwandiike nga babikubiriza abantu baabwe ababagoberera ng'owakanya
baduba Allah tabarak wa taala ebyo byetusembyeyo okusoma biri mu Mir'atul Anwar lil'amili safha ya 59 mu ngeri yemu abashia abo bolaba mu nzikiriza zaabwe ez'ekikafiri ezijjudde obutamanya bakkiriza nti omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama kikimutawaana kimujja kukyankalanya dalasa yange mungweko gabalemye okukuuma butebenkevu baseka babashia balina enzikiriza egamba nti bayimaamu baabwe humul wasita mbube tulina okuyitiramu baina Allahi wa khalqihi wakati wa Allah n'ebitonde bye nga tukimanyi bulungi nnyo seeka yatusomesezza wano jjo oba leero Abbas Nkuba ebintu 10 ebijja omuntu mu Busiraamu naye nkakasa bulungi nnyo nti mwasomyemu ekiyitibwa man ja'ala bainahu wa baina wasaa'ito omuntu yenna ateekawo alina n'engeri gye yakivuunuddemu enyuma ennyo ateekawo bakayungirizi naye alina engeri gye yakivuunuddemu enyuma ennyo ani ajjukira engeri gye yakivuunuddemu nam oba yakiise buloka oba yakiisa alina engeri gye yakiiseemu naye nga wallahi efiitinga bulungi nnyo olwaleero kati abashia batugamba nti bayimaamu baabwe bebawasitwa amakulu betulina okuyitiramu okutuuka ewaani ewa Allah tabarak wa taala obukafiri bwennyini obuwedde emirimu obw'ekikolo kakati njagala kukubuuza muddu wa Allah subhanahu wa taala omuntu alina enzikiriza ng'egamba nti innal hajja mazima ddala hijja oba okulambula ila quburi al-a'imma ng'ogenda ku ntaana z'abayimaamu obalambule obasabe obasinze ahammu kyekisinga obukulu indahum eribbo min alhajji ila alkaaba almusharrafa okusinga agenze ku hijja eri kaaba ey'ekitiibwa omuntu alina enzikiriza eyo ng'agattako n'ekyokukubiriza abantu be ng'abagamba nti inna man zaara qabura al-Husayni nti omuntu yenna alambula entaana ya Husayni kaman zaara Allah fi arshihi abanga alambudde Allah ku arshi ye kati njagala kubabuuza omuntu alina enzikiriza efaanaganako bweti ey'ekijega mu butuufu oyo abeera muganda waffe abeera musiraamu oyo alina enzikiriza egamba nti inna rasula sallallahu alayhi wasallam ballagha juz'an mazima ddala omubaka wa Allah alayhi salatu wasalam yatuusaako kitundu min ash-shari'a ku sharia ya Allah tabarak wa ta'ala waja'ala al-baqi 'inda Ali ibn Abi Talib liyuballighahu esigadde oba ekitundu ekisigadde n'akirekera Ali ibn Abi Talib yaba kituusa ekisookera ddala oba olaze nti Ali ibn Abi Talib nabbi sibwe kiri ekyokubiri oba olina enzikiriza egamba nti omubaka lam yuballigh albalagh tam nabbi sallallahu alaihi wasallam teyatuusa olutuusa olujjuvu Allah tabarak wa taala nga yeye nnyini amuwaako obujulizi naga nti ballagha arrisala wa adda al-amana wa nasaha madha nam mama fi Aisha radhiyallahu anha atugamba nti thalathatun ebintu bimeka omuntu yenna abikkiriza abanabyo faqad a'zama ala Allahi al-firya abatemeredde ku Allah ekigambo tekigambika naye kisookera ddala yagamba nti man za'ama omuntu yenna asuubira alowooza anna muhammadan nti mazima muhammadi khana risala mbu yakumpanya obubaka n'atabutuusa nga bwe kyetaagisa faqad
abatemeredde ku Allah subhanahu wa ta'ala ogwa nagomola ogugamba ogunene okamala obukamazi naam Allah tabarak wa ta'ala muwana nti amin yatuusa okamala obukamazi naye yennyini naweeranga agenda okuva mu nsi daawe efundikira ali mu kufundikira daawa n'agamba nti abange ntuusiza basaba ne bamwanukula nti otuusiza ya rasulallah n'agamba nti allahumma qad ballaghtu allahumma fashhad ajuliza Allah we tunuulira bano abakaafu balina enzikiriza egamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitundu kinene ku shariya teyakituusa kati mbuuza alina enzikiriza efaanaganako bwetyo baddu ba Allah tabaraka wa taala oyo abeera musiraamu bino ebyamasairu twawukane twesike tuseke tusalire wamu naye ebigambo ebikwataganako n'enzikiriza tekisoboka ate wallahi ne bwotutiisatiisa okwo kwe tufiira ku nzikiriza entuufu abasajja bagitusomesa jazahumullahu khairan Allah abakuume wallahi tusobole okugituusa kyetuli mu kukola wano naye omutesiteesa ndaga nti obudde bwange mu butuufu buweddeko era agamba nti omuzindaalo guno ne ng'obudde nsomeserezza mu butono nnyo ayagala ngumuwe nange sijja kugaana ngenda gumuwa naye kansembyeyo kino bannange mulaba mutya ku muntu alina enzikiriza egamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wakuyingira muliro ebitundu bye ebyekyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda biyingiza jahannama abyokye lwaki liannahu wata almushrikat olw'ensonga nti yegatta n'abashirika abashirika obamanyi ye mama waffe Aisha ne mama waffe Hafsa mbu baali bashiriku baali bakafiiri mbu kati olw'okuba baali bakyala bannabbi nabbi yegattanga nabo mu nsonga zaabwe zaki ez'obufumbo kati n'olwekyo mbu Allah tabaraka wa ta'ala ayina omuyingiza omuliro amuchome kakati njagala kubuuza gwe omusiraamu ampuliriza noona ali ku mutimbagano omuntu yenna ng'alina enzikiriza eyo nga tebamutemerera wallahi nga yabyogera wallahi billah nga yabyogera va ku kubyogera obwogezi nga yenzikiriza ye wallahi billah nga yenzikiriza ye aqida kitegeeza ki kullu ma ya'taqidu bihi al-insan buli mwana adamu kyonna kyakkiriza wa yu'minu bihi era nga akikkiriza kyakakasa kyakkiriza yafundika awo ne bw'omusika ne bw'omutta mutte wakiri naye awo waafiira kakati naawe okiraba bulabi okujjako eddiini nga yannyoko okiwulidde bulungi tusobola kubeera unanzikiriza ya kisiru kitumbaavu efaanaganako bwetyo mbu Muhammadi alayhi salatu wassalamu agenda kuyingira jahannama yegatta n'abashiriku nabbi ayingira jahannama gwe omushiya gwe fara gwe osigale bw'oyingira jjana nga bwe weesuubira nam enkuso omuliro ezo gwe mushiyambu gwagenda okuyingira ejjana nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuma eri ummeno asinga bannabbi bonna obulungi nam mbu ye Allah agenda mwokya omuliro Allahu akbar walillahi alhamdu shekhe kanerekereza abashiya nembutuufu bajega nnyo njagala nkulage nti ako tukonyeeko wallahi katono nnyo bwe kati tetwogedde ku nzikiriza yaabwe ku Qur'ani tetwogedde ku nzikiriza yaabwe ku bamalayika tetwogedde ku nzikiriza yaabwe ku hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetwogedde ku nzikiriza yaabwe ku ttaka tetwogedde ku nzikiriza yaabwe ku bayimaamu baabwe okubagenda ewala naki bwe bityo enzikiriza z'abashiya ez'ekikafiiri wallahi mpitirivu nnyo toyinza nazimalayo osoma kunaka ni ku bitabo byabwe nosoma ku nzikiriza zaabwe fatataajab ne weewuunya nga n'abakafiiri bennyini abamanyiddwa mulimu bye batya ne batya bwe bati ne beesisiwala ne bagamba kiki
nga tebasobola kyogera wallahi ku Allah oba nga tebasobola kubeera nakyo mu nzikiriza yaabwe naye nga abashiya mweki ng'abamanyi batugamba nti wallahi mara ayina kat tetulabangayo nakamu nakeddagala kibingi oba shu'ba nam kikapati oba kapapajjo ka bukafiri nam oba kitundu kya bukafiri illa wajadna mithlahu fi madhhabi rafida okujjako nga twasangayo ebibifaanana biyitirivu nnyo mu madhhabu gani g'abashiya seka kwata omuzindalo kubanga tuyinza okkeesa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase obubi bw'abashiya atutaase enzikiriza z'ekikafiri n'ekishiriku ezo n'abaana baffe mbakutira baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala temuterebuka ne busikaala n'obuyambi babagambye musimanya abaana bagenda kusomera mu masomero gaabwe ag'obwerere mbu bagenda kujja babazimbira omuzikiti mbu bagenda kubawa obuyambi relief bagenda kubawa obuyambi musimanya ate babawa ente zemugenda okusala ku duhiya temuterebuka baddu ba Allah na bulabulabo nga mwono n'enzikiriza yammwe mujja okusiranira mu jahannama naam abashiya tufundikira tugamba ekigambo kimu humul aduwu fahdharuhum barabe baddu ba Allah tabaraka wa taala barabe mubakole ki jazakallahu khaira badde Sheikh Abubakari Serunkuma abashiya si basilamu sijja kwongerako kubanga obudde